ate ye omukyala Takiya Nabatta agamba nti obutakkaanya bw'abalamu be ne baze bumubuzizza essanyu mu bufumbo bwe. Nze Takiya Nabatta emyaka 32 imbeera Wakaliga B mu Lubaga. Twasinkana ne baze emyaka 11 emabega mu Lubaga era mu bufumbo bwaffe Mukama atuwereddemu ezzadde. Newankubadde nga waliwo obutakkaanya wakati w'abaze ne balamu bange, nebaza Katonda nti tubadde tukyasobola okutunula ne tubaako kye tuteesa. Ngenda okufumbirwa omwami wange nasanga obutakwatagana bwabwe we buli ng'entabo eva ku by'obugagga bya kitaabwe. Baze ye yasikira kitaabwe wabula obuzibu buva ku ngabana y'ebintu by'omugenzi nga balamu bange baagala baze atunde ebintu bino ate ye baze agamba nti yasikira taata we kutereka bintu nakubikulaakulanya so si kubitunda balamu be kye batakkiriziganya nakyo. Era baze agamba nti tagenda kutunda kintu kya kitaabwe nti bwe yamuwa obusika teyamulagira kutunda kintu kyonna. Olw'embeera eno obuzibu bungi buzze nga bitukwatako omuli okuteekera ennyumba yaffe omuliro awamu ku kifo mu bulamu bwange bwe baakaayanira ebintu byonna ne bisaanawo omwali ne ssente. N'okutuusa kati tetumanyi yakola kintu kino kubanga tetumanyi wakutandikira. Mu kiseera kino ennyumba yaffe we yajja tulina omwana asoma P7 naye olw'embeera eno teyasobodde nakudda ku ssomero okutuula bigezo bye ebyakamalirizo. Ng'omuzadde era omukyala mu maka gano amagezi ganneesibye kubanga simanyi bwe nnyamba baze nsaba kumpa ku magezi bwe mpita mu kusoomoozebwa kuno. Mukulikeyo nnyo abasasi baffe.